Kale butelevu tugenda kutandika na mole gaffe butatu egatambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu tugenda kutandikira mu Parliament y'eggwanga lya Uganda nate Minista Amongi ku kikula ky'abantu Minista Amongi alabiseeko Parliament y'eggwanga lya Uganda naddala ku nsonga za NSSF n'avuddeko na kino oganya nti tewali mbeera yonna y'okuba nga atebaza yali ssenkulu wa NSSF Richard Byaruhanga ku mirimu atakomyawo ababaka ba Parliament nga bakulembeddwa Patrick Nsamba nate bambozesa ebibuuzo eby'enjawulo lwaki entuula ez'enjawulo ziteeka nate wa General Salim Saleh femunyo kati birunge Minista w'ekikola ky'abantu Minista Amongi awakanyizi badde bigenda maaso n'okwogera nga bwe yasimbira ekkulu okuzza endagaano obujja eyabadde ssenkulu ekitongole ky'ekitafu ky'abakozi NSSF Richard Byaruhanga olw'okuba ng'ono yamusaba bilioni 6 n'azimumma. Amongi abadde alabiseeko mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ogenda maaso n'okunnyonnyola ebigenze maaso n'okweyoleka mu mpapula z'amawulire ku nsimbi zino ekireetedde abatereka ensimbi mu kitafu ky'abakozi okutandika okuba nga beeraliikira byansusso. Members' funds are safe and I want to repeat that members' funds are safe and protected. Wabula n'akakasizza nga bwe yasimbira ekkuuli Byaruhanga okumwongera ekisanja ekirala oluvannyuma lw'okwesanga nti yali atuuse emyaka 6 egy'okuwumulyako. Richard Byaruhanga was in State House on 22nd when that decision was made. The decision that since there are petitions, let the petitions be referred for investigation and let him stay out of office as per the legal framework that when you are being investigated, you stay out of office. Ono atuuse n'okukakasa nga bwe yali asabye ensimbi zino zisobole okuyamba ate mu kwongera ku batereka ensimbi mu kitavu kino babe nga basobola okukungaanya ensimbi eziwera bilioni 2. 49% of employers are not remitting contributions of employees. That is why I directed that a budget allocation be made from within the fund's operation expenses of 220 billion. I ask that 6 billion be looked within the operations budget to handle compliance. Wabula abaka ba Parliament okubadde omubaka okuva Kasana Patrick Nsamba omubaka omukyalo okuva Bukomansimbi Fortune Dantongo bano bagenze maaso n'okumwebuuza okunnyonnyola ku bbaluwa gye yawandiikira omukulembeze gwanga biki ebyalimu oba nga yali tagendedde kuttattana linnya lya Byaruhanga. Have the ability to tell the House about this letter kind of late before the House. I did not carry that letter because a letter was internal. Nga Minister abadde aganya okuleeta eyo document naye tukozeseza amagezi gamanyi okulaba nga document eyetuuka ku floor ya Parliament tumulema kubanga ayina ensonga nnyingi ezikwata ku biki ebigenda mu Ministry of Gender ne ku NSSF. Eriyo enteekateeka oba enkola yonna abaka ba Parliament gye bayinza okufuna omwaganya okuzuula baddala ensimbi z'abakozi gye ziri kuba bajja kujjawo ne batubuulire naye nga ddala ina actual sense nga ssente teziriiyo. Wa NSSF bw'abanga yagaana okukwata obuwumbi 6 okubuwa minisita nsuubira nti yali mutuufu era minisita waabanga ekyo kye yasinziirako obutalinyowalinga contract ye minisita nsuubira nti yakozesa bubi obuyinza bwe. It's not something we want to play with, to wish away, to even politicize over. No. This is money and money of people. Don't care whose contract ended and whose contract got renewed. That's not the issue. My question that must be answered is our money safe? Abamanyi ekizimbe kya Pension Tower ku Lumumba Avenue kyayimirira wenjogerera tebazimba wadde. Bw'otunuulira project ya apartments e Rubowa ze baali bagambye nti abakozi bajja kuzigula ku kibanja mpola nazo zaayimirira. So bingi nnyo ebize biraga nti waliwo ekitali kituufu. Oluvannyuma kubiza Parliament y'eggwanga agenze maaso n'akakasa bw'agenda okulonda akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga eno sabbiiti ejja. We shall have very able people who can never be compromised to handle this matter. I will announce the names of the 5 people on my ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.